What I know is not a council. Go back. This is a council. This is a chamber. This is a word. The order is. Wait. This is a rulemaker No, I'm telling you, it is only lawyers. No, this is only by me. This is not. We shall overcome something. Okay. We shall overcome, okay? Interviews now. You cannot tell a lawyer how to You cannot. Let's go to the compound. Member of Parliament, and then you say, you're my friend, you know, but I'm stopping you. How can you be my friend? The application is ready. Lawyer bange babayise mu chambers z'omulamuzi n'abawa amawulire amalungi nti okusaba kwaffe omulamuzi Matovu akutuwadde era wotulabira wano tuli basanyufu era ne mu kooti baloya bwe bangambye nti passport yo kati ogitwala ogenda oyagala mu nsi yonna oba Ukraine oba kulumbagaza nensanyuka era tubadde mu kooti tugamba nti we shall overcome someday. Deep in our hearts, I to believe we shall overcome someday. Someday, we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. So deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. So ndi musanyufu nnyo waba n'amateeka bange abali wano n'abatali wano abateddemu amaanyi omukusaba kuno ne twokya midnight candle ne tukola empapula ennungi n'omulamuzi yazirabye n'agamba bano baloya bano ng'abagezi kye bakola bakimanyi. So okusaba kwaffe bakutuwadde tuli basanyufu okuyimba tuyimbye tusigazayo kimu okugenda kulya enkoko passport eyo nsonga nkulu era owanda genda ali agisayiningira esawa yonna nja kwekubya ekifaananyi nga nkirina. Kibadde kinkosa nnyo abasajja bali ab'amagye bankuba ekifuba bankuba buli wamu wiiki emu kyenamala kitali ali ndowooza n'obusajja bufudde naye after 1 week nenzamu nenyimirira naye kati mukyalimu parts zikyanuma kati njagala kugenda mu malwaliro agategeera omanyi wano ne insulin shots zibulayo mulago omanyi muloya we twafiirwa ng'anoonya insulin shot banange nga tagiraba amagalo gaffe mulina okugatereeza naye se kimbadde kinkosa kubanga okubeera ng'olina ekirowooza ng'ogenda mu lwaliro eritalimu insulin shot ogamba kati eno naafunayo ki naye papula bya medical byange byonna biteredde tickets nzirina passport naye ngenda kugifuna yo trip eya Costa Rica yandemye kubanga visa sirowooza ngenda kugifuna naye olwo trips endala ezimbadde nze nja kuba mulamu nga neekuba ekifaananyi nga ndi ku beach bannange bwe mbasindikira muntegeere sigamba saagala kukola naye nina okuwumulamu nina okuwona nina okuddayo kyeri kye naali nga mwe mumanyi amaanyi gange teganakomaawo. So kibadde kinkosa nnyo n'ekirala nina obugabe nina eddembe ng'omuntu
lyabwe eryokulaga wenjagala saagala omuntu okuwumbulira nti genda eno genda lwakuba nina ekisango ekitali mu magezi ekya Kangaroo Court yali nga terina buyinza erimu abantu abatasomye erimu abantu abatamanyi mateeka nga bakola bye baagala kati nkekyo nakyo kinsibire wano so bannange people who have been blocked from entering court because of wearing these t-shirts have been blocked illegally by ignorant police officers who do not have any scintilla of authority and who have utter disregard of the constitutional and legal regime in this country. No one should tell a court user how to dress, which t-shirt to put on, or what to write on their t-shirt. I wanted them to try to stop me, then they would have seen what would have happened. People should stop mistreating Ugandans. How can someone have the audacity of telling me how to dress just because I am a lawyer of decades experience and this is legal advice? No one should tell you how to dress when you are going to court. Then message to Ugandans who have The message to Ugandans is that they must be strong, they must be assertive, they must be unapologetic in asserting their rights. It does not help you to be cowardly, to be quiet when you are asserting your rights, when you're fighting for your life, when you are. We saw what happened to Sejiri. We saw happened to what many people. If you keep quiet, you die. You better speak up and assert your rights. If I had not spoken up, I wasn't going to get my passport. I know how to leave Uganda without a passport. You know that very well. Yes, but I don't. If I want to leave Uganda, I live with a passport. Just the last month, in April, I went to Nairobi. Just because I went to Nairobi and came back. So I'm not a flight risk. This is my home. If there is fighting, we are going to fight from here. People should not expect that we can go to fight from Congo. What? If I want to fight, I fight from here. It's just that I'm a non-violent Ugandan. I love peace, but whatever I want to do, I'll do it from Uganda. Stop trying to eject us out of here. This is our country. Our passports are our property, and they are our freedom. What is your comment on Judge Matovu refusing to accompany? Brutal. Gamba mbere y'obutujju ennyo abasajja gye bamuyisaamu bamusikasika n'ayisibwa bubi nga yeetaaga okwongera okufunako ki obujjanjabi obw'enjawulo obw'amaanyi. So kyekyo kye tubadde tunnyonnyola kooti mu mpapula zonna nti bannange kilayanti waffe looya munnaffe atali mu mbeera ntuufu yeetaaga agenda akole ki asobole okufuna okujjanjabwa okusingako wano. So tusanyukidde ensala ya kooti amakya ga leero bwe tudde ne yeetegereza empapula ze twateekayo ng'egamba nti no engeri gy'obinnyonnyoddemu kituufu weetaaga ogende ofune okujjanjabwa n'okulaba ng'otambuzibwa emirimu gy'emirala. Kanso Aaron ono gwe mulaba Kiza musajja w'amaanyi okusinga Uganda wano waali, okusinga mu Uganda wano waali wokka. Looya w'amaanyi nnyo mu Kenya, looya w'amaanyi nnyo ayogerwako Ebungereza, Germany n'ensi ez'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo. Era muwulidde wano eno nga ezimu kuzaalowooza okugenda mu ze Ukraine. So musajja w'amaanyi twagala ddemu akole emirimu gye mu bintu ebikwatagana ne environment, mu bikwatagana n'obutonde bw'ensi, mu bikwatagana n'eddembe ly'obuntu. Ebitongole bingi nnyo bimwetaaga okugenda okwogera ku conferences abannyonnyole naye okubaako byayogera ne banne ku level eyo. So kyasanyu nnyo kino passport ye emuddiziddwa era ekintu ekyo tukisanyukidde nnyo. Era ng'olugendo kati lukyagenda nalwo mu maaso kwe kulaba nga conviction oba ekisango kye bamusingisa nakyo nga tukijjawo era nga tugenda kulwana obutassa mukono okulaba nga ogusango ogwo okulaba nga kiconviction ekyo kye bamuteekako eky'emyezi 9 kisazibwamu kijjibwe mu byafaayo nti yali asingisiddwako omusango. Lwe lutalo olukulu lwe tuliko. Wano tuli basanyufu era ne mu kooti balooya bwe bangambye nti passport yo kati ogitwala ogenda oyagala mu nsi yonna oba Ukraine oba kulumbagaza nensanyuka era tubadde mu kooti tugamba nti we shall overcome someday deep in our hearts I to believe we shall overcome someday. Someday we shall overcome. We shall overcome.